Omubonyi omulungi owa muntu w'abantu media nkwaniriza ino ikkiriza nkulamuse ku nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu ate owendikiriza eyindi mukama yeebazibwe. Akaire kano ninze Abubakar Bogere muntu w'abantu owaimo wa bulido anchaire mu district ya Namutumba ndi mu Bugobi Town Council era ndi ku Kitebe oba ku offices da Bugobi Town Council denede ndiku nga ndidi okuwayamuku oba okulonsaku ni chairman 3 owa Bugobi Town Council oba goyinza okweta mayor wa Bugobi Town Council kwe tulinaye omwami Sam Katoke kwe tulinaye muvubuka era tujja kubanga tuwayaku naye Sam Katoke okutuuka okubanga afuuka mayor kyali kirooto kyava butonga yenda kuko ebyobukulembeze kyamwida muvubuka bwe kusomozebwa kikwayagaine mu ntebe eno ekyangagema ku nsonga eno alikwira oba talikwira ebyo byonna tujja kubanga tuwayaku naye biki byakoba ati bwena abandize ndikwenda amalirize kino nsobola okubanga nfuula Bugobi Town Council etawuni ekasinga okuba ey'omulembe mu Namutumba ni mu Busoga yona kale n'ensonga etuleesa tujja kubanga tuwayaku naye era ikkiriza nkulamuseeku mukama wange. Oli bulungi baba? Ndi bulungi so. Je baleseo. Amayaka ye. Muli mutya ye? Ndiyo. Kuti ekituleese gano tudye kuwayaku niwe. Kale nsaba olamuseeku kubali kutubona. Okay, neyanzize ino muganda wange mukwano gwange zena nali nkuwulira ino ku NGS ebiseera byonna bimbera mu bindeyo amayize ebisomo dange ekyamukisa mulungi ati olwaleero nkyalireku esemba omukwembeze amina neiroboozi nzedebu esaamu erisinga awulikana terakwesa erina lya Katooke erisinga awulikana ino endabaniza mu kitundu kino endabasima emirimu de mukola enda kweyanza abantu abawuliriza omukutu guno enda asima buli ali ku midiya eno ng'ali kulya ebiduubo byetulijja wayako olwaleero byendagaine byenviiriire nebyenkozeeku nebyensuubira okola ate ebyetwenda gavumenti eyo okugera okukola ki okutugemeraku mbaniriza ino mwebale basewo. Amina. Obweka tutandike n'ijjenvuddewo. Sam Katoke nani azaalibwa baba nani mama nani mufamile muli baana bameka wali wakumeka awo tutandike. Okay, neyanziza ino mukulu Abubakar Sam Katoke ejjenvuddewo muwanvu ino kubanga nzaalibwa Bugobi wano mu kika kitono kitibwa kyeta kya Beisebelya nga baba anzaala wadada yali muna UPC bamwetanga Idwaya nga neyali akulembera eggolozi eryali ery'Ebulange ku mulembe gw'Obote yali azaalanga abaami kwali kugwe beeta Kokongobi afiire ku 2020 nga chairman kwabaku anza yala bali bamweta Kutega yafa 96 nga mpeze emyaka ed'obukulu ebikitundu ku 3 omukere wange bali bamweta Nakidolwa yazaalibwa n'omukyala bali bamweta Nakidolwa Alieti nga yenera mugenzi yafa mu 2020 so tukuze mu life enkalamufu ino tukuze ne badada baife ne bazeyi baife abandi dada baife omukyala zogeta sister atukumye niroyi bo bakaaliwo era nabatembese emyaka edo tudadde n'okuva 2022 twabesa bazeire paka olwaleero. Sam Katoke ono yasomaku kubanga nasomera ku Bugobi primary essomero eryo nga lya wano Essomero Bugobi ewali oyenze oba kyali kiragiro ky'abazaire nti jja ku Bugobi primary? Eyanze ekiseera ekyo mu kyalo kino n'essomero eryaliwo erya gavumenti amasomero gano agandi aga private gali gampeda recently nawe natandikira essomero eryaliwo era abaana abasinga wano nibemuti abandi onamenga tamali amuyena we yabitira so n'essomero eryaliwo by then so neyali optioni ey'okujja ku isomero awo tukobereko olunaku lwasooka okunina mu kibiina. Olunaku nasooka okunina mu kibiina kubanga waka twali bulungi ino aye najja nga ayenda era ndowooza kusoma kwange okutandika enzoba kyakoosa mu kubanga waka dada yatukubanga ati waza kiseera kyakulwala so twabaawo tuyidinga niwe oba olwero olina okujja kuki nojja ku isomero. Dada yakati eza kiseera kyakulwala
ekiriwo kyakusoma kyokka ayi yali mulungi era buti nekyakukola ekyo kyoli ng'obwo bigere oba wali ofunye ku mukisa ogwakagaito? Twali tuzza mukisa gwakagaito era twalina omukisa gwambala bigere byereere era bye twasomera mu okwandoza kwiwange paka P7 nandamuza bigere byereere n'empale dona ddaali nungi twayambalanga empale ediriku ebituli empale debagulanga mukatale gwakatale katuli kumpi nusu 5 nusu 3 n'olundi empale ya 5 ya 3 wayambala eyo wakisiba mu wajoza olundi then werayo eidde ku isomero nayo so nembeera n'empale yewasibangamu empale yenasomerangamu yewasomerangamu ng'okwoza oleza sayima kwoza weresaawo musanvu musobola okujuza obwire kubanga olina ovaayo wazaanaku wagira kudada amaanyi bamuleetera ki bamuleeta waka so olwisi ngera okera kunkyo wakeera bwamuyeene eyo kasona abakubigere ojja kuki ojja kwisomero ku isomero eyo biki bye wakola wazaana ku mizaano omuntu bw'aba ali kwogera ku saamu obiwo oba ogiwo kiki kyasobola okuddukirako oliko ba Samuel yasaananga omupiira Samuel yali omulalulalu Samuel yali omusirise Samu yali omukanga Samu wakola ki? Okutandika kwange primary nasooka nalumukaku embiro ende bayitanga 25 aye kyajaku mu competition aye ka classes nali nomuka Samu osobola omwogera kugeyasanga omupiira nakubanga namba 3 however nali kasada katiniino nakakasada akampi nekyanemesanga ino aye nga nasambanga namba 3 mu primary era najaku okuli mu competition eda primary nasambako omupiira primary level so abasinga bandidi mu kitundu kino nti nali nsamba omupiira aye nga nsamba kanamba 3 nakundi bagyeta namba 3 etambula ekitegeeza oli muwagizi wa mupiira? Omuwagizi wa mupiira era mpagira Arsenal. Nimwe abali ku teebo abali ku kimeeza abali ku teebo otakubibwa mu goolo. Arsenal ekyo bw'akola yatubugumiriza yeraliikiriza abo yebalikiza tiimu edindi ati leero ekikopo agira nti egyeki kyokutuuka ati kabiri ati kodi ati gundi ati kino ati kirowooza kuno kidaba kyamagero eyo kyamagero okuwangula kati bw'omaliriza P7 wajjala P7 namaliriza 2006 advantage yaliwo twali ku UPE ya primary naserekikale okalungi kereweddera lyatabanga bwamalwa nakasente nayategesa okutaba amalwa n'okufumba omwenge ogundi era ndi wano ne experience abakuba yalokoka twabivaamu kyokuba amala osobola okugataba bulungi? Osobola okugataba bulungi ino kubanga nagamalamu emyaka mingi nanti nagavanga mu fees nagatuwanira so emayirizaawo gavumenti yaleetesa poroguramu mu 2007 eyayuzi ku secondary ey'okusomera obwereere akaseera tikaliwo nyinza oba nalina mukisa namba ndala eyasooka ku yuzi secondary secondary okusomera obwereere Bugobi High School ava wa primary wano najoininga wale gali walala so wetutandikaawo twasoma advantage yaliwo nga lunch twira waka twakola ki twalya ayi buti uniform awo kubanga gale wali nga mukapale kati ayi uniform wano uniform by day nali ntandise nga nkuzeemu natandise okwegesa okusuubula na advantage wali omwana wa Antef Gebeta Jeswa n'abandi bali batwanirira ku bitabo n'ebintu ebindi by then kubanga bo kasente katandise okola ki kubanga batwanirira ku okulya waka batwanirira ku n'okugulira ebitabo then uniform kuzenga ne musaada mukozi era nsobola okuba nti edisinga n'adeegulira mwene wapakasanga bakasa nja wayola amaida ago omuntu meja yatwalira mu mwega bamwetaso ebintawuni awo akalinawo akuwa ebisu 3-5 wadisoloza asobola okuba ng'obwo ebisatu ebyo abigeranganya ate mu kipimo ki? osobola okola enkyo n'eiggulo bakuwa ebisu 3-5 ng'olweire waganika wagayolawo yakuwa ebitaano ate ngera tolina kudeema nange era olina okunoonya ekyesente
aha okugobyawo omupiira gwajja mumaiso kugobihayi oba okukomyawo omupiira by then kugobihayi nali still era nsamba kwaye nansamba n'obwefo bw'ekyalo era banta ku squad y'okuhayaye tyafuna mukisa gusamba ku mupiira bebeetera pipi ena mutumba eyo so nasigala ng'omuwagizi n'ebiseera ebindi nali manya mu kujasubula mba ku isomero mangu olina ogema akabinzaano gyonoonyeku emwani sometimes ofuna akasente akanakola ki kutinga emwani kapito wamutoola ojja kusitowa bakuwa sente kubanga amazima n'obugejja bakuwa omutwalo wajja wayagala emwani wadireeta mwabalansinga wafunaku obwo emwani awe waguliranga emwani ng'obwekiro ey'embisi mugigula sinema ekiro yali mu nusu 5 nusu 5 lukanga nga obulambisi bulambisi wadireeta badikuwamu akasente kabiri weerayo wagula buti onamugaigakwaiwa omutwalo gyogula emwani wamuleetera kabiri awo obala otya ofunaku otya omugaiga oyo ng'asobola okubalansinga wedibadde alukaaga asobola okugula enusu 7 so wajja mu kyalo wagula emwani osobola okuvaeyo ng'ofunyeku n'ekiro 5 sobola okuvaeyo ng'ofunyeku ekiro 5 kubanga ojjanga wogaita ogulako ola ekiro 5 wagulako ola ekiro 2 so gyokwesanga nga odigesi walanga kuli kuna ekiro likola ki edi netemusalanga mukoja ate musala kukuwe musaze ku kiro mbisi ede neyo bakuwa bakuwamu akasente tuli tukali ku bugobihayi so wetandika bugobihayi ku yuzi twatandika okusoma tikwali kulungi kubanga gavumenti abasomesa tibaliwo bulungi aye lwakubeera twalina okubaako nga tusoma ate ekiseera ekyo nali nga mboneka otsenka ali mwana muteiro ate emiduka nali mukiro nga 37 ali kasada katinino mu banange ino nga wenkomiza nali kasada kakino era abandi babuuzanga ati oli wanvuwaku oligendako so bwembakuhayaawo twatoba n'embeera wano twamalako emyaka 2 ekyo etwali senior 2 paka senior 3 nga tukoze ku science subjects bingi nga abasomesa tibeida abandi ida yatyama kutyama awo yagola butinga ekimuleeta ekimutooleeka okwida okutyama okutyama naatengera mu kibiina kubasomesa nki nga tusobola twena kubuuza aye nga n'olundi omusomesa amala etaamu enamba nga takoze eki nga talipootinze era mushuwa ba obs abali kumbona n'abandi bakiri bulungi nti twasomera ku bugobi by then ifo tuyinza twasinga kusoma bubi ino titwali nti tuli basiru aye omukisa gwonko gwaliwo ate obasinga otwaliwo nga eisomero lyonka litukolaki yetusobola ate eryaliwo aye by then ensoma tiyali nungi buti era wewakolera fo wenaawe nakolera senior 4 era twapafominga bubi dekera klasi erifeyimbwe wane klasi nepafominga bubi kyamukisa nti abandi otwalimu twabita twajja nga tusobola okufuna combination ku A-level abandi baja baira mu senior 5 era abandi bamaliza bona bagwa iwe wali wena ku A-level wajja wasigala wena oba A-level nalize nantandisa okunamu akasente nali nalizeeyo ku mente yange nsuubula awo nkuzekuzeemu mayiriza senior 4 mumbeera etaali nungi mumbeera esobola okuba nti yali yangulu kubanga n'abasomesa bandi baayetanga ba student teacher batwambaku nga tuli mu senior 4 nga zaba profession so najja ebugiri eyo n'afunayo esomero lyebeta Central College najoininga senior 5 aye nga mpangisa bugiri yeneyo by then nalindezo okusuubulamukuko okusingakukukuwale babagala wabeegala otyawo so era sinali nkaali muto nali nkaali musaizi nto kubanga namaliza senior 4 ganinza olwa kyegeitangako nga weekuuma iwe so wemaliriza ndoza senior 4 bugobi hayi najoininga Central College bugiri owa mukulu bamweta Deo Deo yatugemera mbeera ya school fees paka alisasule mutwala 8 mulala aye ngoira ku weekend wapakasa werayo ku Sunday ekyeigulo ng'ovuga akagaali wajja bugiri wasoma from Monday paka Friday
ng'ovuga akagaali okuva eno ebugobe wajja giri ku weekend okavuga ku weekend wajja osula then enaku eda ibiri wasobola okuba nti okola bwakasente then kabiri weirayo okusobola okuba nti osomaamaani kubanga nifege kutambwire aye embwa ine nga kagendo kamaani kagenda ketwakozesanga so nafuna advantage wensoma senior 5 the second year still mutabani wa mwana wasenga ine enumba yatu enumba eyokusula mu mwaka ogwasembayo nagisulira mu bwerere supporting up na kamere era still nga tuvuga weekend ile na pakasa bafuna akasente kojo kolachi kojo kukozesere ko nagula mu bitabo registration n'ebindi so nasobola okusoma bulungi namaliza A-level era A-level nagiperforminga bulungi okusinga ku primary okusinga ku secondary obuye so ena ine nakuba nti abaana betwana mu class tibali basi aye somesi yayo yali nafi so emaiza senior 6 akola art combination yali egestoko ability mbailiza waliwo ezubu training police training finale mwaleta ndowooza ye finale nalemero training police abeva na applying ako aina lemero omuntu yali alima kukujenga ki police so na decidinga kujoininga institution by the institution yendi kogera kwa inzoba ojidi inzoba yafao aina jana akola certificate kumutaka aina joininga institution budget asaka yali linda esaka busolo iba bata obuti second nali for 3 years and twali yoni mukwano gwange gwajoininga naye twali tukora information technology twagikola for 3 years ngikola mweta now engineer what Daniel mafubira so ye asigalayo aye nga twali tukola ebintu bingi twali designing software software edini ikatambula amagezi twali mu class abaana batono aye twafuna mu amagezi yalimanyino kubanga kitwaye twali tukola ki kitekyera so nafuna omukisa bubinzerera mu kyalo yasigalayo mu tawo agezaako okunsika awera mu kyalo politics yanandika okuyingira emirimu gyenanandika okukyalisa wansi mutigano nagali ekimusi politics olwamaliriza ku Nsaka University wairene bugobe sabita okiseera ki olwoni owaide mu byobufuzi actually maliza ku Nsaka 2016 ndira wano emala okwira wano owede nali store nali nkolako waka napangisa store yange muzee wa mugenzi koko natandika okubamu etandika deni ndukira ku Nsaka bali banesiga bampa obwagizi nasabinga era kyanamba kukyona part of the tuition institution yasasula kuki so wempeeyo amayiriza naira wano but nalimu ekintu kire ekyomusaayi kubanga muzee abeerekya amanyezi wano world ayas kokokobe affairs chairperson chairperson wa egombolekere during peace time so nga zena ndi mukire bulange eno ngekaide great nakuba nti basalamu egombola lino batuwa kwa advantage lyakendera mu kusobola okwesimbawo but tino ekyalo ekimiira kyange eno nkoba zena nasobola okwesimbawo ku BMP but ngolowooza kubikola ki kubikola oba bwachairman feyo so advantageously basalamu egombola lino bulange bagikulamu bayakavaayo ku ssomero bagikula bukomisabukawunti nebugobi nibulange so wabita akaseera katono 2018 bagiwa town council by then eriyo abali besibye okusabukawunti so bagiwa town council so kaliyo kwenumaawo bwebagifuula bugobi sabukawunti iwange ekirowoozo kyani mwaiteida alwedeira kyandimu nti webalisalamu ndakolaki so by 2018 kusobola tukola era njanga kwedineyo kusomesa ku some institute edindi
wasomesanga edinde actually twasomesaako wane ng'ojja kuweeka muli institute eri awo eyamigi ey'omukyala Serena Kyakuwaire Busoga Media Institute mukwano gwange yantanga n'akubawa ekyeyo n'ebintu tusomesa YT. So wetumaliriza awo nga nja n'akubako ekyeyo ne secondary school zedi ne kusitowa awo. So tabatuwa town council awo amawulire ga town council gakwaganaga ganda ga kyalo wano walika olikustowa baba batuwere town council koyiwe kunze ng'ekirowoozo kyali mukulule mubaide naye kyali mwinuma nti balisalaku ndikolaki ndiida. So wetuba mu lwaliro tubaamu ngeri abandi abatwere amaina eri wali omusaada bamweta Pasa Balaza Pasa Balaza muwulira yali ali kusaba ate yena ku muti yali mutuuze ino mutabani wa Brigadier ali kusaba obudde ogenda kwegereka egoze ayi yena erina ligwireyo n'abantu abandi ndowooza baali abantu nga bana. So tubani bano ife n'abakoba nga tibankobye tijja kwesimbawo ati tujja kwogera so nastartingira awo ekyo ate kyakwebuuza oba eriyo benayeta neebuuzaako ati by then nali emyaka era nga dikaali emyaka 27 dijaweza myaka ndowooza na 7 so buli omu ntandika okwogera nga buli omu ambonanga ndagala era bwe kiri ate nga baali batuli ambonanga ndadogo ambonanga omuto bali nali mukire mu mutima wali mumalire bansobola okusavinga institute bampa nawe ate ati nsavize bulungi ekitatera kuba kyangu kitegeeza nti institute eno entono entajja kubeera eigombola asobola ogisavinga obulungi ino naweereza abantu bange kantandikire wano n'abanfuna ekyenena ndakweyongerayo simbawo kakati abeekeri okubakoberako abeekereza gwe nakoberawo nga ndatula bo n'abasinga bampulirira ku magombo agasooka nganikogera wangi abeeka bonabonabonabona ndala ezagwe nakobera ku kikwesimbawo era bwe baawulira abandi baali surprised bamuuza wakyaide nalina okuexplaininga so naaba explainingira nabakobera endowooza dange nabeing'ongola wakindidye era wakitijatolamu kubanga maze okolaki maze okwogera n'ebigemera akwata kuwerigahe watandika campaign so natandika campaign obwonga mulimu bameka mulimu abantu bana gwe niwo owokuna nze owokuna oba oli ku kaadi ki tuli kusaba kyalo tusabe nale kubanga obedde muzeeyi wange naye ndikwemusika nga ndikwenda musika ku support yali awagira nale nsobola kuwagira kubanga baideni enuma nali mukuba parties edindi ngaabavubuka yes nalina okujoininga party mukyalo ekyekola kye makinge bulungi n'ekyalo ekyekyenda so ntandika campaign mpolampola da ku magombe n'akasente kona kazirawo obulire mu erala 2000 ng'oyenda n'okutya okujja okwogera otya so nga n'awandi aterenimbe da inooneka batawo box ati Sam Center so abantu banala era baali bedinga nzasente batambula 2019 batambula 2020 sabakalonkola tanasabira ku mpisa yange n'embeera yaneyisaamu n'ekyo n'abantu mukitundu kino so tusaba 2020 akalwedi nga kabalina oteekateeka akakaadi akakaadi nakijjako ekabamu enajja okola posita wenakyusa eriya dange nakoba nti kante mu kaadi eno ayi by then okutuuka awo ku kaadi abandi baali bamaze owithdrawinga mukadi ngabandi baviirawizdrawinze abandi tusigere mu babiri ngabandi beize inuma owuwo inuma wange so twajja mu kaadi kaadi kyeyalinawo yali nekigwedani yes kubanga benvugana nabo
Uganda y'omutabani wa Brigadier Uganda Kano so balina influence y'amaanyi n'akasereke kaliwo so ejabu kaadi yali mu muvuyo kaadi we bagirangira bulangira amaana agisinga so kwera waka era mutwese edinga abakuba nti bijasaba akalulu independent ekiri gyokunsaba ku independent bansinga kalukaliwo ali mu muvuyo era still bamala balanga bulami nga kademi operation so natandika okusaba independent okuyingira mu kaluke twajamu akeyingira mulala covid so nasaba akalulu mu bwavu abantu bansupportinga abantu abandi bataamu sente ku magomba abandi bakuziikirako bajja mu kalulu femera nawangula akalulu era mwajja mu kalulu nga mulimu babiri mwenka kalimu abantu babiri kubanga akalulu kaife kali akambwenyo tebatina tuli bawalala tuli bakukyalo tuli bazaale yomu bamwija empisade nayenze ndi omwana dogozi ni muto nino ole mukulu so twasaba akalulu ako nawangula akalulu ako asuubiza okusabirira abantu emyaka etaano obwo mugire mu tallying center akalulu kawonye mugire mu tallying center oli kulinda results olwedde akalulu akasembayo ako kalimu abantu kategera aye akalulu akasembayo ako kasaba mwela kubala bulungi ku kyalo tegera nti ku tallying center olina oba abateeka okulanga kutolaku ebindi abateeka okulanga kubanga ekyalo kiba kitandise okucelebratinga ebyalo byeffe bitono okucelebratinga kabiriwe nawakola ebindi nga biviire eno bingi kiyinza oba ekyengeri so twakuleetingawo embeera nti weba yakakyusaamu tumalagamu okyakumakage oba okumutta obwite so embeera eyo yona yatukuuma akalulu akava ku kyalo kano bakalangira era bakalangira Namutumba aye kavaano nga tumaze otegera nti zebisinga kwangulu buti era batuuka eyo bayemera ku lwobo balangirira yali asinze ate nga nze nali asinze ekisenge so wetumaliriza akalulu nakola omukolo asobodde okuweereza abantu era for the 5 years ngezizaku abantu kyo kusobola okubera omutaka wa Bugobi Town Council nti omulembe gwo kino kino kikoleibwa oba kitandikibwako eyanziza ino challenge yenina misabo okere ebeere ddala loku gavumenti gino empyaka dibeere mu challenges zingi however challenges nga diriwo era akatono akabaawo kasobola okubaamu ki kasobola okubaamu ekintu twatandika gavumenti eno by 2021 myaka ebiri ng'ezirafuna ku salary kwa kawunti babayaka ng'ezakomba ku salary zirafuna ku allowance yena but nga binoweereza baki binoweereza abantu so gavumenti yatandika mu 2023 okugwa ku kasente akakola Africa tibadibabala batuwa haliyazi musala aye tibatamusere likola kintu kino kyona nga tulina obesinga ku musolo ate ede omusolo ogw'ebyalo bantu basasula bulungi musolo n'abakozi boona baideni tuyinza atwalina omuluka town clerk mulala n'omuluka yali mulala baideni omukaga dino baideni mwalimu omuluka mulala mwavu town clerk yali akola nga town clerk mulala ate nga yena yali wa muluka tumaliriza emyaka edo omwaka ogweyire ogwasooka gwene batuwa miliyoni ndala n'emitwalo 2 so the following year batuwa esente dayidiment okusasula rent aye by then okwidano olwedde baali begulawo era ofiisi ino nga batubanda landlord yatubanda emiliyoni 7 basulako miliyoni 7 sente ero twalizingaku amataka kubanga abantu bali kwibaina amataka alizingaku amataka 2 ag'ejomboola esente dawaawo ne bwalawensi tuno batulako abakansala abakyamaani n'abakozi abandi baali batuwere kubanga baali batwongeremu ab'emiruka nga puroguramu ya parishimodi ekoze ki eidye buli muluka baguwa omukozi n'akawunti ati yena yasobola okuba nti akola ki
abaawo mu kifo. So omwaka ogundi ogwerako batwongera esente gikola emirimu gaali emiliyoni 3 ndowooza n'emitwalo 60. So omwaka ogwo kye twakola oli eisomero erala ayeta Nsonga primary yayiza deske toyeyitula so twayikirizagana ze kanso twagulayo deske 20 mu sente edo emiliyoni 3. Then twasaba ni district emukinga kupeeti eyo bamadu alisaba yasembera n'ekyeyo. So omwaka ogwo twamaliriza nga tukuzeekugula deske eyo. Then omwaka ogweririra awo twakuba tusasula rent ono sasula esente enyingi kubanga by then ekisimbe kino sasula emiliyoni 5 buli mwaka twasala ku lwokuda asigala 2 tusasula emiliyoni 2 buli mwaka. Kyona kino ekizimbe mu kusooka baali bakipangisa nga musasula miliyoni 5 nga nekasasula. So tulirawo okukendeezaaku n'abakozi wazira n'esente dene abantu basubiranga Donald zirawo. Bikiriza kulaga ekizimbe ekyo n'ekizimbe ekiri ku offices da Town Council ey'e Bugobi era ndowooza oli kubona na bulungi anti Bugobi Town Council awo nagali office ya Bugobi eyo ni Bugobi Town Council. Ekizimbe Sam Katoke kyali kwogeraku n'ekyo era ekyo ekirinze mu kamera ni offices da Town Council. Eno n'entambula yebabawa ba chairman 3. eno n'entambula eyo n'entambula government dega ba chairman 3. So ero maybe edo tusasula emiliyoni 2 sasula mu ali sasula inyuma eri nando yakatu banakache basi ayi tugezezaako sasula paka ku zero balance. So ino mwogo kusasula rent twakola ku deske wakabasonge twalizinga ku amataka 2 kataka kandi kabulibwa ku startup wa Town Council bakagula emiliyoni 10 then mwaka ogwirira guno gwe tuli mu ekizagala ne council nti mwere tukalifu na government sende letuwa elizimbe ekizimbe ekyeife tujja asobola kuba office ino ngasasula kubanga omusolo mutono nesende liva musenda ki mutono atikiriza gani tutandika okuzimba mu kataka kaife tuzimbewo obulumi wenyisa tukolenga office kati tuli buzimba nkola lokale kikoba kataka ako keswire ku wano ndowooza ayenda kuwera kilomita wa half a kilometer kuva wano kuva ku office wetuli wano. So twatandikawo akizimbe kiri ku eromu 3 twakituusa ku olopuleti twakitaako emiliyoni 3 twakizimba ekitongole n'omuntu wali emiliyoni 3 ebyobadde kyako bakibazimba batya aye twayenda azimba nga twitenya nti wano tupangisa sente eno aye twatuzimbye office nekwisa tukozesa lirumu ebyali tumala kirekamu ebintu then twasobola okutyamanga mutuntu twateesa ebyeife okulinda sente okutuzimbira ki administration aye nga government ekali twakusente bizimba kizimbe so twekanazi kanso kusente obwide obukola emirimu obutono kubanga omwaka ogwo ogw'ebyesente batuwa budget yali ya miliyoni 5 n'emitwalo 5 edikola emirimu eda government. So tetwagemaku tugendesa nesente twazimbaku paka ku olopuleti twaza tunazimba lumu ibiri nabonanga lutono twayongera ku lumu eyindi olwokwenda okutumala then twagulaku n'akatenti kasingo ketwakola nti tunatumaliriza tulijjaku kukozesanga ako tutyamemu nga kanso tuteese then ife tukoleki tugole aye nga tuviirawo ife wakowo ife ayesedenze aye nga ti gavumenti nekoze eki nezimbye nti obazimba berimuyoni bakikulu miliyoni 5 balizimbira igombola so twakikaana ife bene tuzimbewo era kajjaku wekali kali miliyoni 3 n'emitwalo 6 era wokatukako omuntu akwati
biwelesa n'emitwalo enkaaga abazimbe mu mayumba. So kwataawo obutebe bwakantu alowooza ntisobola okukendeezaaku renti yali atandika okola yakola ebintu ebindi. Kanso erimu etyamagabi. So kanso tulina kanso hall eyo etyamisa kuba kansa lake 19 tyamisa kanso tyama mu hall eyo ekola nga reception then abandi batyama paka enyumano ku balanda. Gwe mubayirenika kanso ekimotyama kanso omuwiki ndabandibonema. Actually tutyama quarterly. Tutyama buli quarter kanso etyama mu mulundi gutya mulala. So omwaka guli mu quarter ina kanso dityama ina. However executive dityama buli mwezi. Kyoko bali bamutyaime gano mwita paka eno muti. Tufuluma mpaka kulia. Kubanga eri abandi aba bamujje twetagalale ekitubalobera kulira kuwulira biduwo ebibalibwa. Era ate nga babayikirizibwa. Kuteesaako. Buti omuntu yandiza okutegeera oli kuyira kulume. Ndikuyira okuwandiisa. Namala okwewandiisa naida mu kaluke n'aleemu rasi bukali mu enyumba ogenda akuule tusobola kubyogera kwino kubanga ntera okuba nti ebinyuma binyuma. So naida mu kalu kano kubanga akalu kaife n'abantu abandi baba kakyatiriivu era tuli babisitiiru nga etwalikiire muli babiri era mugabe mwali era wekwize era nekuno kandi yona yabeere mu amancholo mangi abantu bakiri bulungi ayinza oba neyasika kuba mu mancholo mu disitulikiti yona yamutumba kale twikirizaganya nti era still neera independent kubanga mpereiza abantu independent kubanga alina bingi ebiri mu kikomenti yenka ali kumayiriza aye byendina okukola. Tuwe ku nteekateeka singa abataka bakubitawo ne kanso bairamu ne bakwesiga biki biwandyenza okumaliriza okubona nti otandika ku nga bw'oli nti mwatandika boutique offices za town council n'ebindi ebiri mu nkola ebirira ku by'olukwenda abataka bakwesiga osobola okubimaliriza oba okole. Tweyanze ino kubanga wano ekisookera ddala nawandiika bbaluwa amasanaze goobo naago gabita ku luguudo okubita mu BMT bisaba expansion y'amasanaze mu tawuni. Naneze okuba mu tawuni amunako amasanaze geyongereyo okukuuka enyuma ngaye gabita mu maanyi gayo kubanga nawandiika minisitule nandikisaba kitwetaaga expansion yaki ey'amasanyalaze mu tawuni kubanga layini eyo yaleetebwa 2010 aye ebitabwa kumaini enuma eyo mumbali w'etawuni amasanyalaze gakola ki gazala. Then ensonga eyindi ensonga ey'amaadi twasaba amaadi ga payipu era ndowooza financial district yeikiriza balijatuwa amaadi ga payipu bawandikiraku by then aba World Bank bona baali beda bakola assessment banatoola amaadi n'ebindi n'ebitongole ebindi kubanga by'ekitongole ekindi ekyatulodingibwa mukubamwetambetula commissioner wa poliisi nakyo kirisuubiza okuba kuki maadi. So nandenza obona ku bintu ng'ebyo bityo. Then ensonga eyindi za physical planners etawuni so twawandikira minisita wa local government tulikwenda kufuna twetaaga physical plan twetaaga sente likola ki likola physical plan aye sente twogera ku erodiwa miliyoni nga 10 miliyoni 5 ni sente nango tunasobola odisoloza busolo efe tukola ki wetufuna wano obutono. So twasaba physical plan kubanga tawuni yona etambula obulungi erina otambula nga etambulira ku ki pulaani yayo. Ebibuga bino ebikaali ifuna pulaani zeedo era abantu abasinga bazimba buzimba kubanga omuntu ali ali mameero ge era yatandika kutandika enkola ki kuzimba. Tudukira tuzira tiimu tuze enforcement team oba enambulobera tuzaki so twatambulira awo mbeera. Then ensonga eyindi inaanyenze obona omwaka guno batwako akasente miliyoni 10 bawoza nti tuiguleku ebiguudo abantu bazimbe buki bulungi era mu budget yaife yakuno tulijakoleraku abantu ebiguudo 6 aye wenkobera esente twabitaako twali budget ngira bw'amafuta ga miliyoni nga 6 aye nga tuigula mbeera tuigule abantu bategeere nti bakola ki nti waliwo ebiguudo. So kuno tulija kuigulaku ebiguudo 6 then tulikwenda kwongera ku bitaala wamwana bakamba yatwako bitaala 6 mutawe byombo biriremu ekirala ekindi kyafa abintu biri mu Kampala
twenda kwongeramu okukuuka ebitaala bina at least kubanga amasanalaze eno waife gavaako ino gavaako ino gamale nako ebiri gamale nako esatu gasobola omala n'ewiiki nga gaziraku tigalikola kina tigalikola so twata mu bajeti eyakuno ejagulako ebitaala tugule ku plastic containers abantu basuule mu kubanga tawuni eyo giriseemu abantu basuula busuula aye tuna tiimu egezaako oyoola ebisubi ebyo on a daily basis embeera efulumya entono esasulwa akasente manthire eka some allowance kebabawa osobola okolaki okola emirimu egyo so bijjakolaku ebiguudo nalyeze okwongeraku kubanga tusuubira nti mu maaso tujja tumana gavumenti eyinza okwongeraku ki esente likola emirimu kubanga emyaka tetumaze mu etaano tuba tuwanga ku sente za nguudo tufunanga ku sente za nguudo mu tawuni muno then ekindi tawuni ebali gikola mu bulokoso siringa weba butambwire empola abali bukola nandyenzi bamumalirize nga nzeze nankola ki ndi kubanga nsuubira nti by next year obugudo obunabukoze eki buwera nga batwa mu bulokoso siringi batandika obukoleera aye bali butambuza mpola so n'omwaka ogwebese n'obukwera tulisuubira okuzimba olufula twata mu mwaka plan waife kubanga abantu bazza lufula entebe beera bakola ki basalira tulisuubira okola ki okuzimba olufula mu tawuni tusuubira tukolera abantu enguudo ebitandatu abantu bazimbe bulungi n'ekindi era obukulembeze nga nenda okukyusaako okuuka emyezi ende 5 years wentaliza amasomero gano paka kati have been the best performer mu primary Namutumba district mu record performance 100% tugwisiisa kubaana mu tawuni but because of our effort yetu tutambuliramu tutambula ku masomero ago tambule twagalambula twabona obuzibu bwabakola ki bwebuli then twayogera niyo n'abasomesa grade master twetaaga result ki era tuperformance obulungi in the whole district. Ni reception? Yes, and reception. Then yakwata an office ya town clerk. Then an office ya ba political leaders. No. Benga tuso ya ba town clerk. Then erebe ya ba political leaders. Tubenga ku wano tulinda government okola ki okubazimbira ekizimbe kyayo. So twakikola as council. Sobobo na twakata kumbali okweitaka katakumbali okweitaka so akazimbako sofa ni material n'obundi abeera akaliwo twataako emiliyoni 3.6 so ni budget tusobozaayo okuuka emisolo that plan nze twongere kutusereke then tusabe ku ba honorable member of parliament batwambe kuuku n'amabaati sobola okola ki okasereka kubanga akasente kene azegombola katono tutatubawandiikire nga tubasabye batuweeko obuyambi
oba okusereka kubanga ekikulu eno buli kyakola ki kyakusereka. So awo we tuli. Okobye muno kavaaga tuweeku ekifaani. Akava ku mbooli edo. Embooli. Awali embooli awo. Ey'ekikubo kubanga baapima physical panel yapimawo aleka kupaati etusobola okutta toilet yaife era balijasimawo tooyi. Akatooyi ketusobola kuddaano ng'wazza ki? Tooyi. Ng'wazza tooyi. So twagula ate ntwalowooza nti mu space eno paka ku Muyembe. Ku Muyembe? Yes, ku Muyembe. Kubanga yetubita tusobola okutta tenti kumpi n'Omuyembe ng'awo watyo twasobola oteesa ebidubo byaife twasobola okuba nti muno kakoma ku bigada ebyo. Kakoma ku bigada? Paka ku bigada. Lyabita ne ku Numba eyo. Eno oyo muliraana waimwe? Oyo muliraana waife. Neno mwogo bona muliraana waife. Then dino embooli dino ediri wagati byona byona biri mu itaka wano. Kusimba ku emiti kubanga twata mu budget tusimbeku emiti n'ebimuli nga weri bitanaana paka eri wansi. Mwenda musimbemu ku emiti gireetewo ekiwoleeza. Mutemu ku n'ebimuli. Office liboneke bukalamu. Twasimbawo ku emiyembe aye tuni challenge y'embuzi d'etawuni kubanga baba wenda omuntu okutyama wakole ki akuume. Tutaza nti otumaliriza kubanga tulina asikaali asobola okubaawo. Okubaawo then ebintu bino byabanga bisobola okula buki bulungi. Office yene gebagita tigabi eri ku luguudo kwene era ndowooza nga muli kubona boda era ndowooza oli kubona ababa pikipiki olwo oluguudo lwene. Meyo oluguudo lujaga oluguudo olwo lujja Kisiro lubita ku bridge lwaja paka Bunole paka Itololo. Nolujja Butaleja? Lujja Butaleja lufuma mu Butaleja. Twenda kutwala mulanga guno okubira gavumenti yaife enungi yetuweerezaamu kubanga alo gavumenti yaife n'empyaka tudibeere n'akasente kamala nga mwidi emisolo na disolozeibwa bulungi obuzibu n'obwabakozi. So tusaba gavumenti nti ebintu ebituukana okuteebwa mu nkola byanteebebwamu kubanga wale wetuli tumazeewo emyaka office eyo emazeewo emyaka ndowooza guno gwa 7 aye tusasulawo esente eningi abantu b'eni mayumba gaabwe benda esente eningi aye tulowooza nti gavumenti ebeeviireyo n'enkola ey'okuzimbira buli igomboola yalizimbira ekizimbe idaabe tutaasaako. So saba gavumenti olw'okutaasaako n'emirimu edindi okutambula kubanga esente erijja mu kupangisa mba timuli kupangisa muba musobola odikolamu ekintu ekindi. So tubasaba okuvaayo n'enkola ey'okusobola okutuwa obuyambi obw'okutuzimbira administration tusobola okuba nti tusobola okutyamamu tuteekezeemu abantu baife ebiduubu okusingako tunapangisa kubanga buli mwaka balandodi bongeza amayumba gaabwe akasente. So wano nawali ettaka administration yetusuubira abali twaplaningiraku okuzimbaku ekizimbe kya administration ndowooza limala bulungi okusinziira ku standard eya tawuni buli efuuti 10 ku fuuti 300 obuwanvu era ndowooza nti nene bulungi. So wano twakola wazi kanso nga tulizimbangawo ku office okwewalako okupangisa kubanga tupangisa expensively. Ndowooza nti tuzimbewo kuku as council ekizimbe era tutwala omutawaana guno okubira abawana member of parliament tumwongere otugemera kutumaliriza akantu kano kubanga akasente ketufuna kene katono aye mamu tugemereku mwatwako amabaati batwako embaawo nika finishing akasobola okukola ki okumaliriza ekizimbe kino tusobola okubaala wetuli twire wano twongere okuweereza abantu baife betuliyita mu kasente. So nebyo then ebindi tusaba gavumenti kubanga amagombola gano agandi gaza mu madwaliro okusingala wano ewange ndina center 2 ate buli igomba alina okuba ne center 3. So tusaba gavumenti nti yantulinzeeku kubanga wano mukyala walwala balina mulumusa Bugiri oba nsinze ni wiiki ensinze wala ate n'okujja Bugiri oluguudo nate luki kirulungi omuntu ajja otuukayo nga yegomba kufa bufe. Eddukira wano population ejirenge ewera abantu b'Ebutaleja basenze wano abantu b'Ebudaama wale basenze wano olwo oluguudo luno gavumenti yakola ki lwe yatinda
abantu b'Ekyabakere bona service bagifuna wano, abantu b'Nakazinga, abantu bani babanga ba sub county ey'omukyalo bona basubira no service kubanga ni tawuni eriwo enkulu. So tusaba gavumenti tugirajanira eyongere tugemera ku bintu by'erimenti okolaki okolako. Omuboni omulungi owa abantu media. Wano we tuli mu Bugobi Town Council, tuli ku kitebe kibali kwenda kuzimba kibenga kifuuke ekitebe kya Bugobi Town Council kibali kwenda n'omulimu meya gwatandiseeku oba mukulu Sam gwatandiseeku yakanti okusiteninga sedire babatoozalale akoya tibasooka babatoozanga obukaire butaano kati atukendezeeku babatoozanga obukaire bubiri n'okusalawo nti wakiri bateega akazimbe kano era wano woli kubona wano akati ali kwenda ebe reception wale ali kwenda obe office ya town clerk erebe eki office ya ba politician obe office ya ba politician nga balindi ya government ayi itaka lyaibwe igazi livere yakomere nti singa omukisa guba guliwo ne babagemera basobola okuzimba n'office esinga wano eno yeeriwo yakubaawo nga balinda ng'ekinene. Olwaleero tutube tukyalireku mukulu Sam Katooke era nga nenda okumwebaza muna webala obwire bwotuwaire webala koya nife webala mukulembeze mulungi kale tutube bwetumaliriza obugeni bwaife nga tukyalira ku meya Bugobi Town Council Samuel Katooke nenda okubakoba nti mwebale kuba boni balungi atakolera mpeera abankumire mwikirize mbasiibule nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ate abendikiriza eyindi mbendeze nkabidda kibumba bye.